President Kungwe Twaziika n'abalala abavaayo ne bayambako tuli International Family era abantu mwenna abali eyo omugenzi abaana Sofa Family be yakatulaga oba amanya ge batusindikidde abeetaagayo ku buyambi naffe ng'ekibiina nga bwe tugezaako okuyamba tumanyi nti waliyo abantu eyo abayinza okugamba nti nze njagala kuyambako ku mwana ono musomese. So abaana betumanyiko waliyo Shifra Nagirinya ng'ali mu P6, obeerayo Alia Nagirinya naye ali mu P6, Sharifa Nagirinya ali mu P3, Aisha Nagirinya ali mu P4, Shadia Nagirinya ali mu P3, Ibrahim Segirinya P1, Alia Nagirinya omulala oyo muto, ne Ivan Segirinya Bukenya naye tanatandika kusoma. Mulaba abaana bano bato nnyo. So twagala kwasaba ya Mathias Mpuuga nsuubira akatambi oba akatabo keggwe wenna abadde akasoma ng'osinzira ku kitebe kya National Unity Platform weekati wekamaze okubeera nga kaggalwawo officially nkikuddiremu amagezi gazze. Akatabo ka Mathias Mpuuga ku National Unity Platform bamaze okukabikako we batwepaba bamaze okukabikako ne bakubamu ne gundi stapling machine obwe bu staples pa teri kuddamu kubeera ng'erinnya eryo lyogerwako. Fayiro ze zonna bazizinzeeko wepaba oluvannyuma lw'ekyo ekyakoleddwa ndowooza kye kyasinze okubeera nga kisiiringa off emirimu gye gyonna naddala mu kuziika Honorable Segirinya omugenzi. Babadde awo ne bamureplacinze nani officially bakyogedde nti bamugobye mu kibiina oluvannyuma lw'okusiiwuuka empisa. On top of that abaana ba Segirinya abasinga mwabadde mumanyi omu muwala we omukulu ali mu P6 naye Segirinya okusinziira ku list gye basomye ey'abaana sofa abaliwo okusinziira ku assistant we yagamba abaana be baleese abasegirinya basukka mu 32 naye bo be balinganga be bamanyiiko oba bagenda kukola DNA bascreeninga abo bonna abazze just okufunirako omukisa ogwo sofa bo nga bo balinawo abaana 6 bebasomye mbu bebagenda okubeera nga balabirira obukatambi kanka kutereko okuba gye katandikira paka gye kagwera osobola okubeera nga okeerabirako naki kye bagenda okubeera nga bakolera abaana basegirinya baneeno okubeera nga basupportingako naddala mu nsonga z'okusoma naye nga sinabeera nga nkakuterako nsooka kwebaza gwe bale nnyo okusubscribinga n'atanaa kubeera nga subscribing onyige notification bell ebisigadde obitulekera wano still tusobola nnyo okulangira business yo otukulako obukubizi kw'enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera akabeeyi kasaamusaamu ojja kubeera nga okasobola. Kiki violence yati. Ladies and gentlemen, you know that our Deputy President for Buganda region, by his own conduct and pronouncement, has since left the party, following a corruption scandal which he failed to explain to the party, and instead of humbling himself to explain and do what the NEC had asked him, he decided to leave the party and do what he has been doing. And that followed his suspension from that position. So in light of that, he's being replaced by the Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi. All the way from Butambala. All the way from Butambala. Takbir! Takbir! Yeah. So, behold, ladies and gentlemen, our Deputy President for Buganda, katika zavike mipira. People power, our power. I need to emphasize one point.